Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Sali. Nje. Widigise. Somulula. Nsumulule. Somulula. Ndete. Letters. Kali. Ano uli ya lero. Wasuzotya dia. Wasuzotya. Jendi mukwano. Kakati buzibu ki obuli mu mukwano? Ate njazako ex wange bamuzulire. Kale namukulirako nangamba akyajagala. Obeera. Bayaga. Ye first kaki. Ye yatwala. Iye. Iwa. Nyumiza. Ovuka asoma busawo. Dokita. Nadamu kuba kusimu ngenda geri bize. Ate nze mpulira mwagala. Mbi. Kakati lwaki yafuuka X? Oba yalanjagala nga wendi tesimanyi nimanyagala kale omukubire tulabe. Mwali mumaze ebbanga ki? Omukwano gwa kusatu naye eyandirawo kale yankwanira mu mwenge. Mwali mugenze mu mwenge? Nedda nze nayisigunywa kati nayitira mu mukwano gwange. Nga kale nakagendayo yankwana n'eŋŋaana nga ndaba mukulu kunga ate nga nkyali muto. Ayina emyaka emeka? 23. Mwatandika ddi? Last year 2022. Ng'oli 16 years. Kuba yankwana nga mwenda nandya nga 13. Ne date ogijjukira? Iye kuwanjika oba lwali lwakubiri nandya nga lwakutaano. Yakumeketerawa? Nakwanyuma okusoma n'abandi buwe. Tewamanya bwe watuuka wuwe? Nsalitegeera bagamba oba ng'okamala okunywa omungeri kale n'entandika okupaala nga munoonya. Oba yali akaddemu eddagala tesimanyi. Okay. Wano mu process y'okumeketanga bw'ogambye wakitegeera nti bakumeketa oba tewakitegeera? Sina kyenajjuka namubuuza olina kyewakoze nagamba tuddemu bye twakoze. Wangi? Kale nampulira peyini. Kakati gwe n'owulira ng'omwagala? Mwagala nga simanyi nze ninjala n'omusajja omulala simwagala njagala oyo. Gwe tokitegeeramu kukitegeera nti ekyo kirabika bakiyita rape kye yakola kubanga yakikola totegedde. Weba yali rape kasoma atuuka n'enjagala. Wangi? Kati bwe watuuka n'oyagala n'oddayo enkeera? Nanimba nangamba mbu weerala kuwona peyini osooka kudda. N'oddayo? Nibeera nga nzirayo. Ne biddamu ne bikuluma? Biba biruma. Mwana gwe mirundi gyali emeka? Simanyi navayo gwakutaano nga 14. Tewafuniramu lubuto mu process eyo? Saayifuna. Embeera eno yonna egenda mu maaso wanyumirwamuko? Kale nze sirifaanyi waayo. Osoma? Namala P7 ne mbadde ndi mu saaluuni. Ye akola bwa dokita? Asoma dokita mpulira mwagala. Nange wulira omukwano. So kakati obadde oyagala tumugambe ekiddiya? Njagala mumbuulize kuba omuyita Ivan. Tumubuuze oba akwagala? Essaawa eno ky'oyagala oyagala kuwulira ng'agamba nti nkwagala. Jasa oba mpemu ne chance emu twesinkaneko. Ekitegeeza gwamukubira essimu ye takkubira? Yadda nkubira nga ndi emityana naye kati takyankubira. Oba yafunyeyo omulala? Era ebbanga litumaze eggwanvu. Kati tannamaliriza kusoma n'okukola takola? Muli yanko naye tasoma ng'alima kale ng'asala zino embaawo. Naye kati bakugambye nti yagenze mu busawo? Ye yali yasomako haafu kyakola nga ssente zayekwatamu. N'afuna ssente n'addayo. Kati yazzeeyo. Bambi. Wajja wano kusalona abavubuka nga balungi neze mpula sibaagala. Obalaba nga ba bulijjo Nze sibaagala mpula njagala oli. Oba ntuuka n'okugamba n'owansiga siriimu. Omwana abadde kyono. Gw'obulamu obumanyi. Mumpuye nga yamunsiiza nze ndaba nga nsobola okumira ARV. Omufiirira kulwe nsobola omuyirawo omubiri. Naye nga kiki ennyo? Ndala waneno ku WhatsApp ne mulabako kifaananyi bannanga onyuma amadde ndi emmere ekomaawo. Bambi. Ogambye maze ebbanga ki bukyanga ovaayo? Navaayo nga 14 ogwokutaano. Anange. Yabo. Wangi. Gye bali.
Kale so nawe gwewale. Bampita Jingo Nyugunya. Ye. Ono mwami gwe yagala nnyo bw'otyo. Wamala ebbanga kimpozi? Tomase n'emyezi 2. Emyezi 2 nga mulimu owera n'ewaka. Yali mbere wa sista wange nenga sologera tusiba fena. Kati ono mwami gwe yagala mufumbo si mufumbo? Si mufumbo. Lwaki omwagala nnyo bw'otyo? Kiki ekyenjawulo ky'alina mu basajja abalala? Mulungi atalina American height. American height. Osuubira tosobola kufuna musajja ayinza kwagala kusinga ku onoolowooza? Bayaye. Ate ye. Omwana ko biyaye. Kyekiraga nti si muyaye? Ebigambo byayogera. Ebigambo byayogera akwalina no ku ssente? Yalampa ne kayita kyampa. Akutwala out. Yagala muntu. Kati oyagala si yagala muntu. Yakusuubiza okuwasa. Yali yabingamba kati ebyebanga byangamiramu nagaana. Ng'akugamba nti ayagala kuwasa? Yangamba lwaki tetukola bufumbo obwaffe ne mugamba nedda sosobola. Kakati akola mulimu ki? Asoma budokita. Asoma busawo? Nenga mu kyalo kyalaalima ng'asala n'embaawo. Nga yayipangisiza ng'aswa waabwe? Tawa ina sente nga bayina ennyumba naye kati ade yazimba eyiye. Naye yazimba eyiye? Iye. Kati kyo oyagala okumanya kati? Kumanya oba janjagala oba yankyayira ki. Kakati ddiya tukizuula nti takwagala. Yakabawo. Ng'okabira eki naawe? Bagambe nti obulamu bukomye. Emyaka gy'olina ogimanyi? Okimanyi nti tolina mmanya bulamu kyeki? Obadde okimanyi? Nedda. Kati mukwano kankugambe ekintu kino. Obulamu bunyuma nnyo ng'osusiza emyaka 25. Lwansonga oba osobola okwawula ekibi ku kirungi. Okitegeera? Kati emyaka gy'olina 17 ku myaka 25 awo 23. Ebiseera ebisinga mu abakyala naffe abaami tutera nnyo okutomera. Okola mulimu ki? Focus ku kyokola essaawa. Mbadde okusaba mwannyinaze. Mpuliriza nze ndi musajja. Ffe abasajja tuliwo kwagala bw'owemba nawe mpulira nga tolina kyonkodde ky'amaanyi kiri awo. Nate wankubira namubuuza kyanjagala n'angamba ye. Kati kyekyo kye nkugamba naawe kannyini kati toweetegerera ki ky'oyagala. Kuba kati kye twogera ate ky'oddayo emabega. Ekintu kyo nti oba omwagala. Nze sigenda gaana gukola. Bakuyita ani? Harriet. Hello. Ivan jebaleko. Kale sebe emirimu gigenda gitya? Kaakati sigenda kuluyisa awo nze ndi maama wa Harriet omuto. Era ndi eno gye tubeera eggayaaza. Era ennaku zino zonna alogojja n'ekintu kimu. Kati nze mbadde saagala wamma kumalira budde. Muwala wange omwagala. Ogambye Harriet yani? Harriet bwe yali ng'ali Emityana. Yesebo. Wabula mbadde nkyaliwo omusinga ojja kunkubira gedda. Nze mbadde njagala ekigambo kimu nti kubanga njagala kumulaga nti alina aleme kuluzinga focus ku kyamuleeta e Kampala. Ebintu by'omukwano nze nali nabivaako dda. Wabivaako? Ekitegeeza tomuliiko? Twali twabivaako dda mwaka guwedde ne tugenda mu 2024. Okay, kale weebale nze kye mbadde njagala. Omulenzi w'omuwulidde? Iye muwulidde. Ebyomukwano yabivaako dda omwaka oguwedde. Kati okakkanyi? Nzikakkanyi. Gwe obuzibu bw'olina ddiya buli bumu. Kankikugambe mu bulambalamba. Kya myaka. Oli mwana muto atamanyidde ddala n'omulundi n'ogumu kikyayagala. Ekitegeera? Ekisookera ddala omwami oyo kye yakutuusaako kikolwa kibi nnyo naye gwe tokiraba nti kibi. Olaba otuuse n'okugamba nti ne bw'akusiiga siriimu gw'oli oke. N'otomanya nti ayinza okukusiiga siriimu ye n'atambula n'agenda n'obulamu bwowe n'omuntu omulala n'osigala ne siriimu ng'atakwagala naye nga gwe omutima gumufiirako. Okitegeera? Ngenda kukusaba ekintu kimu. Tuula wansi gwe naawe omanyi kye kitegeeza? Kitegeeza ki? Kitegeeza nze naawe. Kitegeeza gwe n'omuntu ow'omunda n'ebirowoozo byo n'omutima gwo byonna n'obwongo bwo. Mutuule wansi. Funa w'otuula otandika okukuba obufaananyi wajja ovudde wawooli ne wajja oyagala okulaga. Ekitegeera? Wona Mukama bw'anaakuyamba n'akuggulirawo amaaso ag'omwoyo
ojja kusobola okutegeera obulamu essaawa eno kyeki newankubadde tunatuusa myaka gisaanidde kuba kati ennaku zino tekikyaliko myaka muntu kutegeera bulamu kyeki naye byobeera oyiseemu byokka ebiseera ebisinga bikuyigiriza obulamu kyeki abantu abamu it's a blessing in disguise nti obulamu babutegedde bato not because baagala but because of forces ezibatuusiza ku ekyo maybe afiiriddwa abazadde nga muto maybe teyamanya bazadde ebintu bwe bityo shegeera kati ofunye omukisa otandise okufuna skills ezigenda okuyamba ng'omuntu mu bulamu naye oyagala kuluzinga focus because of omulenzi omulenzi atakulinako takuliiko era essaawa eno ojja kugenda okwesanga nti bwe tugenda maaso ne tumunoonyerezaako ojja kugenda okwesanga nga si yeggwe mukazi ali wakati w'omutima gwe ate kati ekyo kigenda kukuba wala kati nze nganze ow'omuzindaalo gwe nannyini muzindaalo n'essimu erina okkuba sigenda mukubira eshegeera kuba saagala kujja ku mulamwa gwa kutegeera kiki olina kukola mu bulamu na kiki olina kubeera ekigambo ky'olimu mu bufunze bakiyita last oli mukuyaayaana naye nga si kirungi bw'olina si mukwano oshegeera kiriya nga olaba embuyaga ejabuuzi nefuuwa neeyitawo n'egenda feeza eyo etuuka n'eyitawo ate bw'eyitawo ebiseera ebisinga ereke eyonoonya ebintu bingi oshegeera okola mulimu ki focus ku kyokola essaawa kusaba mwannyinaze mpuliriza bulunze ndi musajja fe abasajja tuliwo kwagala bwemba nawe mpulira nga tulina kyonkodde ky'amaanyi kiri awo kati omuntu oyo tomanya okusaba kwagakodde naye nasamba okugenda naye ng'alirimu nga 5 ogw'omunaana bannange n'ennaku z'omwezi ozijjukira kati ngenda kubulirayo ekintu kimu ekiri mu bulamu reality olaba bw'owulira essaawa eno eri omulenzi oyo wagenda kuyita emyaka 5 ojja kutuula wansi gwe kennyini weesekerera ogambe oba nabali nfaaki ebiri esatu ojja kutuula wansi gwe kennyini ogambe naye nali nfaaki okitegeera kino kitera nnyo okulabikira mu baana ng'obadde ku ssomero obwana ne kalwanira kali akalenzi ne balwanira omulenzi w'omusiniya 4 ne balwanira omulenzi w'omusiniya 5 okitegeera naye kati bwe mubivaamu mukuze mugenze ku university oba mugenze mu bulamu obw'okukola n'ogamba naye bannange nasisinkanye gundi gwe nalwanira ngoba nali nfaaki nga tekikyakutwalira budde essaawa eno mukama yakuyamba nti mwabikola tewafuna lubuto wali weekebeza oli mulamu nti mukyo mukama yakutaasa n'otalwaliramu n'otafuniramu lubuto kusitula mwana gw'otagenda nakusobola kulabirira kuba tolina bw'oli nnyo bw'oti bw'oli kuba kati otandika butandisi oli mu kusoma bya saaluuni ntegeera fokasinga ku kyokola osobola okutereeza obulamu bwo omwagalwawo tali mu musajja oyo tali mu musajja agenda kukwana nca tali mu musajja agenda kukwana mwezi guddako wangi nate wankubira namubuuza kyanjagala naŋŋamba ye kati kyekyo kyenkugamba naawe kannyini kati teweetegerera kiki oyagala kuba kati kyetwogera ate kyoddayo emabega alieti wangi ogambye obeera walieti ndigayaza nga njala ofuna obudde ojodonyo ono kumama kabina wano otuleko naye ku mmeeza wano ojje mutule otherwise ogera funa ebizibu by'amanyi owulidde mukwano kale nja kujja kale beera bulungi neyanziza kale naye bannange abazadde muwulira bannamabwana muwulidde omubuuzizza bakebera omusaayi mbusoze mubuuza ekirungi tewafunamu lubuto nnyo n'amaanyi weekebezaako yinza kuba teyeekebeza wawagwa naye lafu kika kyekutuusa okutukugamba newenfuna obulwadde sikikulu gyemyaka tame kizibu kikyagenda kuyingira gyemyaka naye bannange weebazanga nnyo mukama okuyisa mu myaka egyo nga tofuniddeemu buzibu ng'obwo kyova bagambye ennaku zino bafumize ebyavuddemu ebiraga olusirimu watuuse kati nti kati sirimu yavudde mu myaka giri egya waggulu ali myaka kuva ku myaka 14 15 16 17 paka ku myaka 22 23 awo sirimu atagalira wantu awo ennaku zino pakofi abaana abo balowooza bamanyi nnyo beefula nnyo abagezi balowooza bamanyi nnyo bakafulu
era bawulira nga boogera n'omuntu n'ogamba bw'ogenda ku social media kati ate bo obuzibu bwe basisinkanye nti omulembe gwabwe guzze balina social media kati ate awagidde obuzibu ate ne baba nti tebalungamiziddwa bulungi abazadde bane tuyambe ku baana baffe kale mwana myaka 16 we bigambo byayo kati okay kalenzo kwaweze 18 kati ndo ekiso tanajiweza myaka tegisawo ebiri tanajiweza kuna musanvu kati agambye nti ali mu 17 kale ali 17 eshegera kale naye omuntu akukozesezza totegedde nankozesa jakozesezza nino osigala ngo gamanze mwagala ne bwansiiga sirimu nja kumira ARV mukwana agenda mukusiiga atambula agenda nonya sali eshegera amala okusiiga sali agenda nonya omulala ojja kwita kunoti 752 B373 ye WhatsApp namba yafitu soka seconds ba mikwega ide 2 the great bulaga tosoka seconds 2 matata jami tosoka seconds 2 kwega ide tufusofuna ku matabo wera ko obagwita kusimu zaffe noti nya emunya 2 M5 B noti 5 oba noti nya emunya 2 M5 B3 otesenda ffe mu bufunze nyo bw'ekitalo omwana ono kimagezi kigwenzo muwa kichoizo kuteesera abana abala kwa je bali abalingo oyo banje ngenda kukikola onako olw'enkya muntu nunsi mukama nga abukeseza bulungi nja kubamba buulira Saturday ki gye ngenda okubasaba abazadde abalina abaana abali ewaka nga tebali mu bisulo bwe munaaba musobodde bamikwano bwe munaaba musobodde nga mulaba tekiriimu buzibu gye muli mbadde nsaba munsindikire ku baana abuli omukago olumulu bajje bansinkane wano tujja kuba tuwogere tuufu tusinkane twogere abaana abawala okusingira ddala nga n'abo obulenzi nammwe mwandigidde mu kuba omanyi lwaki abaana abalenzi tubasuulirira tulowala kati obuzibu bwonna tewasobola kubaawo kizibu nga tekiriimu bantu babiri omuwala bw'afuna olubuto nga muto omulenzi gy'ali ye yalumufunyisa okitegeera tewali kizibu kijja nga kya muntu omu yekka tuweereza maama kale mukwano gwange kinga agamba ki sinatabu sebo olinawo nefeka tawajjone kasobola sengula ebijja sekata wateesa kakati omulawo nguteesa bwe nti omwana kasa mukoze eki nga mumuufidde naye n'emyaka gye gyalina kati nga bigede mbunedda musajja n'awamusiga siriimu yakwasa amufiirako agenda naye naye ekirungi nti kasa nga mumubuuliridde kati ye ajja kulondawo kyanakola ki kyanaalawo munnaye kale munnaffe tuziyanze gisekatawa ku BTFM emande ekikyusa ye mmande waffe ekanteese teesa ddiya mwana muwala oyo esebo omulenzi amwesonyiwe amuveeko anoonye omulala okay tuze tuyanze gemmande babakingo mwasuse muti eyo sebo twasuse bulungi wasise otasebo ali atya mama kabina tuli mukwano nze tikya matovu Davis ndiene bukakata kunya esebo ne mama kabina bananga bazala tuyina ennaku nnyo kale bananga omwana agamba bw'atlist nsobola okumira ARVs kwabanga yeyansize sirimu kati nga ng'okuvubuka bw'omusiiga sirimu nga gw'omuzadde obonaabona kyokka nga wabonaabona nakyo n'okikuza so kyenkubira abaana abawala oba abaana abalenzi bannanga ekintu tukiwa obudde omutuufu gyali gwojja okufuna kati oyo muvubuka osanga n'abawala abalala bangi nga yetamuli nako naye akiwa obudde akonsentratinge ku byakola ajja kutuuka afuna omuntu omutuufu mukama gwali butegekera kaica tuyenze gettica Sambagala kukyenda mu mukaaga katonyeza essatu BTFM ekintu buli ky'omuziki sali omukyala uno agambye omwise Allen agambye emyaka gye gimutawaanya tanakula sali yogeko n'omwana ayinza okwekola ekikyamu ku lw'omulenzi omukwano gwe susse ndakiika emu n'obutawera kakikoyinza okuwaayo abaana abawala abaana ab'obuwala n'abalenzi bonna abaana abali mu myaka egyo baddiya temulowooza nti muli bagezi nnyo kino kitwale okuva ku muntu because temulowooza nti ffe bwakya ku makya nga twenkana tuti twayitako mu stage ezo ate temulowooza nti ebyaliwo tebiriiwo kati bye byaliwo edda naye mukama tumwebaza nti abamu ku ffe
twayambibwa nti bwe twabuulirirwanga twawuliranga bwe wagambibwanga nti ekyo tukikola n'owuliriza muzaddewo n'otukikola naye ensangi zino baddiya temushakuwuliriza muli bakiwagi nnyo muteganya kusinga ffe mulabe bya kifala bwe mumala okwekoona ne mulyoka mujjukira nti wawooyise wabaddewo ejjinja okitegeera so ng'ate emikisa gy'ogikendeezezza waweebwa omukisa okujja okukyusa obulamu naye obwongo bwo bwonna obujje ku mukisa ogwakuweebwa ogutadde ku bintu ebitagenda nakugasa namu yadde wuliriza ng'obuulirirwa omuntu akusingako kitegeeza alabye bingi ng'era we bagamba nti eriiso ly'omukulu abaddugala we walaba nenga tuneteekateeka okuba tujja kuyitamu n'abaana abawala n'abalenzi ova ku myaka 12 paka ku myaka 18 twogereko nammwe kuba kintu kino kitugudde nyamatu ekiyitidde obunene nnyo kale katukomewo encukwe gwe encukwe